Yesu omusaayi gunazisa beraza omulokozi tukutendereza Yesu oli mwana gw'endiga omusaayi gunazisa beraza omulokozi wanazake bibi wanalo omusaayi gwo sitani yaswazibwa wanazake bibi tukadde mugumuguka wanazake bibi wangula omusaayi gwo sitani yaswazibwa wanazake bibi. Amanya gange nze Wilson Bugembe ndi mukwano gwa Mariachi ne family ye. Banange bamama batata nga kitalo nnyo ekya chairman wiki ng'imwe mabega sebanga simanyi bayatuuse yamperekera Mariachi ono bwe tubeera yafuuka mukwano gwange Kasozi twagenda ewa taata emulago netunyumya naye Mariachi ayagala nnyo taata we nagajjangu osabire ku taata kubanga bintu bingi byetusabye ne Mariachi nebikola kwegamba tagenda mu masabo tusaba busabi kati okukkiriza kolebyo bye twasaba ne bikola ndowooza mu Katonda ne kusituka nnyo nga buli bwaba n'ekizibu kyonna agamba tugende tusabe era nange ndabye ebyamagero bingi sooka opita okusaba nzija n'ensaba kale nga bw'omanyi okusaba nako kubanga kulima obanga omulimi asiga ensigo n'agifukirira Mukama yakola ki yameza bwe twatuka ewa taata bwe mulundi gwange gwali gusoose omulabako ne mulabako netunyumya nno era bwe twavaayo obulamu bwa taata ne butandika okutereerera ddala Mariachi ono nga musanyufu ng'era mpa testimony buli lunaku nti taata awonye nga ne taata amugamba tugenda kuddayo tuwa obujulizi nange nalina okukkiriza taata alina kubanduka kati jjo ekiro actually mu wodi mwe twali ndoza taata yalimu nga mulamu ng'abala bali bubi nnyo naye jjo ekiro banyumiriza taata yatumiza enkoko ng'ali bulungi nasindika n'ey'abaana n'agamba mutwalire baganda bammwe zino sente bagule enkoko ya Easter agamba maama bw'oba okomawo ngulirayo enkoko enjuki maama nagitwalayo ng'amaze okuleetera abaganda bammwe naye olwamaze okulya enkoko bulungi nnyo awo yatakukadde lwagimazewo bw'ati natandika osinda okugulu nakaba okugulu neyeesika nagamba okugulu kunzita munyambe musawo naleekaana enjulu neggalirawo odiyo nayonna naleekaana asawo nebatuka nebamukuba pedikira asinga okuba ow'amaanyi n'agaana nagamba naye omukula mutya nongera kukola ki kulumwa neyeesika nagamba ekintu kindi mu kisange kinyambuka nesikitegeera nemukulalambala nga tusaana kutuga olwadde okufuna wabula nga kuli mu kifo kimu etugaa kiki n'alaajana bagenza okulala n'agamba kino ekintuseeko swadde n'okuswala kuba enjogera ekigambo ekyokuswala abantu abakulu mutegeera kikyabakoze kasita kyamaze omutuukako ekyo agamba maama oswadde kaba ekintuseeko byamaze okukyogera tebazengeri ansonera bwayo naye yayogedde ekigambo nze bakuba mujja kunsonyiwa naye nze genda kukyogera
yagambye kimu nze nkyogera maze yagambye nti mundoze naye mwebale nnyo naye abaana bange naafa kyavudde mukamwake era n'abalwadde abadde bamuliraani bakiwaddeko obujulizi ne bwogendayo kati muwooti kwana kakiba kyamukaabira benyini balwadde bamwe bagamba Serwadda chairman yagambye abanzise muzitidde bwereere mwanyimpaddeyo emyaka 2 abaana bange mu buggwamu. Katonda yagaba nayajawo. Kakati taata omwoyo gwe Mukama agumuze ndowooza era ebigambo byange si bingi. Tukubagiza nnyo maama ng'ekkanisa ya Worshipers era kanisa ya Maria Kinayo tukubagiza nnyo abaana. Nyina ekigambo kyetera okwogera ku lumbe tekinyuma nnyo naye nga kituufu era nawe Maria kyekikugamba. Katonda ye teyafudde, ye bba wa nnamwandu, ye taata wabamulekwa. Ate era ngenda nakikola ne wano mu maziga amangi. Ngenda kusaba ekibiina kino okwebaza Katonda olw'emyaka gy'awadde taata. Ku lwaki yandikulese Mariaki waliwo abamu nga ne taata we teyamulabako, naye abakuzizza n'abasiibulira wamu. Nze wange yagenda ne mu P3 kwegamba okufako tekunyuma, naye Katonda yeebazibwe olw'emyaka gy'amutuwadde. Kakati ngenda kusaba, Dawudi yagamba nti weebaze Mukama gwe mmemme yange. So ngenda kusaba ffenna abalamu tukubireko Katonda mugalo olw'emyaka gy'awadde taata. Olaba atakuba manyinya niba emizimu gyewabwe gyamugamba tukubiranga Katonda omu atuddemu nga za Mukama. Ugembe nange sabirako mwana bae wakuba nnyo mwana sabirako kale tugenda kusaba era nyina ekirowoozo Mariaki temirundi mingi taata gyalumbiddwa obulwadde Mukama n'amuwonya kubanga muto. Olumu Katonda ndowooza basazeewo gali ebiro. Kimanyi taata bwe wamusabira omulundi ogwasooka ekyagamba zino enjawulo yaliwo nga y'amaanyi, naye ensobi gye nakola ndowooza bwe takuzzaayo kubanga sitaani asaana abamulwanyisa naye nakola ensobi ne sikuzzaayo naye nkakasa nti taata singa nakuzzaayo nengeri gy'oba bize kubanga omulundi gwe wamusabira era lyebbanga erasinga okubanga mulame njogera amazima ekyo ne maama kiwako obujulizi. Naye ndowooza bwe twalwawo era sitaani n'agamba alwanyisa takyajja n'afuna ate engeri eddaddamu okukola ki okulwana. Era nakugamba nako nti pasita njagala kuzzaayo demusabira ate naye ng'oli bize, naye katugume kyeneebaza Katonda kikyanaku eri bato baffe abali tebannaba kwawula nnyo, naye ate kyamukisa ate ffe tukuze omuto asobola okugamba nti siina kitabo n'ekimu. Kino kyo tukyebaza kuba singa ffenna tubadde twenkana tekyandibadde kibi nga tuli bato, naye weewaawo ebirungi byatukoledde tujja sinziira ku ekyo nakutusanyusa bato baffe kubanga singa siye naffe twandibadde ensonga ya buvunaanyizibwa mu nsi ekyo. N'olw'ensonga eyo nva waggulu nga mbanyumizaayo omusajja mu Bayibuli, yali musajja mugagga nnyo
bayibuli egamba nti omusajja oyo yagamba nategana okuva obuto kandye kanywe neyagale. Mbu Katonda n'amugamba musajja gwe ekiro kyaleero omwoyo gwo gunaakugibwako, kale ani anaasanyukira mu bugagga obwo? Kubanga yakola byonna neyeerabira Katonda. Ennaku ezo nagendako mukyalo ewaffe, omuvubuka omu yagamba ekigambo nekinkwasa ennaku. Yagamba Bugembe, mwatwerabira, twazanyanga ffenna akapiira, twakula ffenna, naye bwe mwatuuka e Kampala mwatwerabira. Ate n'amazima gabire mazima, nali ye simujjukira, naye bwe yanzijukiza byonna bye twakola naye, effujjo, endongo, kubba miyembe, kunoonya obuwala ku kyalo, byonna twabikola nabo. Naye nalaba mu maaso ge ng'omusajja oyo alina obulumi, naye ne mugamba ekintu kimu nti tusonyiwe, naye ye Katonda tajja kubeerabira. Nva waggulu nga mbakubiriza, taata olwaleero asirise, ne bw'omuyita takola ki tayita. Naye ekirungi kyokka abafu kye balina, Katonda yatonda okufa nga si kwa muntu omu, era akimanyi nti kabubeddi oba myaka 10 okuva kati naffe tetugenda kubeera konsi. Akabuuzo, olunaku lwolifaanana nga taata olibeerawa? Abantu bangi tubeera bize nnyo ku nsi ne twerabira Katonda, ne tufa nga Katonda tetwamuliko wadde. Bayibuli egamba omuntu kyasiga nebaza nnyo Maria Kyono nti ku bwa star bwe, cause is a star mu ggwanga lyaffe. I think is #1 comedian mu ggwanga lyaffe. Naye Maria ne mukyala we bafuna obudde ne bajja ku kyaki ne basaba. Mbakubiriza baganda bange, abantu b'Nansana, nze bwe mulaba nzunga ensi eno yonna, ntuuse n'ensi gyekoma nga ngamba abantu kudda eri Katonda, okuyita mu bigambo ne mu nnyimba, naye ate ku kyalo kwensula. Mbakubiriza ofune akadde okugendangako mu kyaki okyali mulamu. Ekagombo kanaako osobola okubeera bize nnyo, naye nga taata oyo olunaku lumu gwe nange tujja kusirika. Olunaku lumu nagendakoko ewa Ssaabasajja Kabaka awangaale ayisa abasajja, naye olunaku olwo ndwogerako nnyo, soja okuyimiriza nnyo Mariaki. Olunaku olwo ndwogerako nnyo, kino bino bigambo ndisuwa taata byandyagadde njogere, kuba ne bwe nagenda mu ddwaliro yampuliriza. Ewa Kabaka eyo bwe twavaayo, omulokole omu nankubira essimu nagaa, gwe Bugembe nakulabye ng'ovunamira Kabaka, ate ffe abalokole tetuvunamira bantu, biki ebyo? Emugamba muganda wange oyogera bw'otyo naye gy'otuukeyo. Kabaka mu maaso ge bannange, Kabaka alina ekitiibwa ekitonde. Va ku kino ekipande, but the king has natural glory. Ega Katonda yagimuwa. Era bayina ekitiibwa ekiki
oba ekizaale oba God given nti bwayimirira wano oba bwatuuka gwe kennyini ojja kumanya nti ono ki kabaka nga yayimiridde wano tulaba oyo kyali wanganziramu kabaka nga yayimiridde tayinza kubanga ekitiibwa kye kikusirisa banteekateeka si mu mutima bikyali wano banteekateeka ne bangana kabaka bwatuuka tebamukuba mugongo yakuwa engalo tomuwa ngalo olina okulanya nze Bugembe ndi muzzukulu wa Kaida neddira Mbogo Akabbiro byonna no biyitamu namala ennaku 3 nga mbiyitamu Ssebo Mariaki kabaka bwe yatuuka bwe baayita erinnya lyange nti Ssebo Beene nkwanjulira Bugembe musayansi bakiyita evaporation buli bye nakoze practice ne bifuumuuka namaliriza mugambye I love you sir naye naseka ndooza kimanyi mu maaso g'abantu batya nnyo naye ekyewuunyisa oyo kabaka wako nsi Yesu alina erinnya bamuyita King of bwe kabaka w'abaki abantu bamanyi okwogera bwe ndiraba Yesu ndimubuuza ndiyakola enguuli sooka obuuza ono yennyini wawano olaba oyinza n'omutunula mu maaso omubuuza ekintu kubanga musana mbabbirako nga mukyali balamu mukkirize Katonda mulokoke olunaku olwo bwe lulituuka obeere ng'osaanidde olaba wano maaso ga kabaka natintima olwo ate kabaka w'abakabaka omanyi nga nva waggulu era mbajjukiza nti Yesu Kristo lyekkubo n'amazima teri n'omu alisikira bwakabaka bwa Katonda nga tayisemera ago ge mazima olunaku lumu bano abasiriki Sechers muganda wange Elvis Siriki Events yategeka omukolo n'agamba nti ayagala buli ajja ku mukolo ayambale white nze bino bye tuzunga mu ndongo white namwerabira natuuka ku mukolo awo katikati ne Nnabagereka yaliko sonno bano ab'e Kampala babimanye okwambala nga bwe babagambye mwambale bbulu mwambale dress code nze natuuka era nejjo naswadde ku NBS oba mwandabi buli muntu yabadde mu white najjidde mu bbulu naswadde nnyo nnyo wa Douglas ne banne naye we natuuka wali twaline Kayemba oyo Kayemba sono yafusonalim manager wa Rema ne Chris Evans nagamba musigale wano nze genda wali mbafunire ebifo mukyaku Kayemba n'agenda atufunire ebifo bwe yadda yatugamba bw'ati bakulu tuve wano nga tebannatukwata ku mawulire nti ku mbaga tekubula muki abantu bonna bambadde batukudde ne maama kwali maama wagga netwegoba naye ekibuuzo mwenna kyembabuuza ani yatugoba ku mukolo ogwo sifa abakolaki ffe kenyini twalaba nga tuddugala n'olunaku luli olw'enkomerero togenda nakufuna na budde gwe kenyini ogenda kulaba ng'oddugala bayibuli kyeva egamba nti n'omusango guli mu nnyumba ojja kusanga nga bali ku Bugembe bakuba emigo gwe Bugembe wakozesa otya ekimu kye-10 bakube gwe bakuba emigo abantu kale ate gwataalokokako era bwe ntuuse wano nga sinakola kirala kyonna nzize ne Medad Big Zone ganda wange naye afunayo akadde najja tusaba tusoose kunoonya Mariaki aliwa kuba gwe tumanyi n'olunaku lw'omusango bw'ogenda okubeera ogenda kubuuza abafuwa emmindi bali ate abaloga bannaabwe batutuddewa
abajjamu embuto mbalabyeko, ababbi mubbo baliwa. Ne ku mikolo tutuula mu gurupu, era nze mbere nnyo ku mikolo ne bagamba ab'ennansana ne tusituka, era tutuula mu kagurupu, era n'abalongo mujja kuba mu gurupu. Balyoke babuuze baliwo abaalina ebibi naye nga bakkiriza Yesu n'abanaaza. Ffenna abaalokoka tulisikira obwakabaka bwa Katonda. Okulokoka nto mukwawule okugenda mu kyaki, ebyo bibiri byaki. Era abantu abasinga bw'omugamba lokoka ng'atandikira nze ndi mwekerezya, nze ndi mugonde, tetulina kugamba kukyusa kyaki, tukugamba kulokoka, tukugamba kwatula Yesu, ekyo kinajja oluvannyuma, tukugamba kuleka bibi. Yende olwema lyakinga muli bamukisa, taata wamwe n'awummula ku lunaku olwa Easter, obwanako kabonero nti yandibaawo, Katonda yamusaasira. Nva waggulu nansaasira nnyo ne baganda bange Abakatuliki olw'okufiirwako Archbishop. Kitalo nnyo, kitalo ddala. N'olw'ebigambo ebyo, olunaku lwolifa bajja kubuuza nti wawulirako ku njiri y'okulokoka, nti ye, nti mwaliwa bali tuwerekera kyeyamaanyi. Kabugembe ako kajja mu bujaketi n'obujiini ne kaŋŋamba okulokoka ne ŋŋaana oba nenzikiriza. Nsaba Sandijja oddeyo mu kanisa, nsaba abadde omulogo olekeraawo. Waliwo omusajja omu yali yakulira abalogo Ekira Road, yajja n'emizimu mingi nnyo, bamuyita Kiseka, nga bw'oba onaggulawo essabo mu Kira, ye yakuwa ebbaluwa. Ebbaluwa agijja wa mukwano gwange Maama Fiina, then n'akuwa ebbaluwa n'oggulawo essabo. Omusajja oyo yali wamannyo ng'alina emisota, alina buli kintu. Naye n'atubuuza nti bwe nalokoka sitaani tanzite, abantu bonna ewaffe abamuvuddeko bagudde ki? Ne musuubiza nti Yesu alina amaanyi, Yesu alina obuyinza obusinga sitaani emirundi kafukunya. Kale bw'oba oli wano ng'otya sitaani, Yesu asinza sitaani amaanyi. Kyogamba nze kugenda ebintu byonna byetusemba ennaasa nawo yinza okubeerawo nga teri n'omu yeetaatala ku ndoga. Abantu batuloga, naye Yesu yasinga eddogo amaanyi. Bawa Yesu amatu go nga gawulira bulungi, na n'omukka guli mu mawugwego, ddayo eri Katonda. Jjukira Mukama Katonda wo okyali mulamu. Malyaki owaliyita emyaka 8-10, era naawe olibeera bwotyo, nange ndibeera bwetyo. Naye temuligamba nti Bugembe teyatubuulira Yesu. Kati omusaayi ogwammwe olumbe lwa taata ngunaabye, mbabuulidde Yesu. Oli wadde mbusigala mu sitaani, oli wadde mbusigala, waliwo n'abantu abamu nga ye muntu mulungi nga kyeyamaani, very good man. Wali abantu abamu bantu balungi ddala, naye olina okulokoka, olina okwatula Yesu Kristo. Malyaki temulyekwasa, ba celebrities mwina temulyekwasa, tisaababuulira Yesu. Katonda yabanteekamu okubajjukizanga Katonda. Nsaba ogende mu kanisa ng'otambula bulungi. Kale bw'eba ekkanisa y'abalokole ezibu nnyo, genda mu ekereziya ng'otambula bulungi. Abamu ku mmwe ogamba oli Mukatoliki, oli mulokole, oli Muprotestante, naye olina essabo. Which is not bad. Ani agamba which is not bad. Okubeera mu Katonda wena n'essabo, nja kusonyiwa ku mbeera emu nti otamidde.
mba waggulu nga mbasabira omukisa, mbasabira obukuumi, mbasabira obuwangaazi, mbasabira okuguma. Wanike emikono mbasabira. Ayi Katonda, bati bakyali bange, kati katuwe Katonda ekitiibwa, katusabe. Ayi Katonda yatonda eggulu n'ensi, baganda bange babano bawanise emikono gy'oli kubanga bakutya. Mbasabira omukisa, nsabira famire ya Mariaki, baganda be famire ye buli muntu. Someone talk to that man. Someone talk to that man. Omukuba security atuyambako. Mbasabira omukisa, mbasabira bw'oba olina ewakuluma Katonda akuwonye. Nsabira maama Namwandu okuguma. Nsabira abantu mwenna ng'oli musajja mukozi naye ng'ebintu biganye Katonda akuteremu omukisa gwako. Nsabira abantu nga gwe sitaani yakufunyafunya yakulogaloga olijjukira nti kulumira kyamaani kabugemba ako kasaba saddamu kulaba emisota mu nnyumba yange. Nsabira buli muntu ng'olina omwana nga wazaala omwana kwata ku lubuto lwo just okubajjukiza nti Katonda gyali. Nsaba abaana abo babeere bamukisa. Nga Mariaki bwe yava mu kitundu kino n'atambula ensi Mariaki akunyumiza n'abadde London n'abadde Jini n'abaana bammwe Katonda abatemera amakubo nga tebabbye muntu nga tebalumiza muntu naye omukisa nga wagujja kulumbe wane bakyeyamaani. Mbasabira omukisa, mbasabira obukuumi bwa Katonda. Mwongere okwanika emikono. Malangiriddeko omukisa gwa Katonda, malangiriddeko obukuumi bwa Katonda. N'abaana bakyeyamaani abato bakule babeere b'amaanyi ddala. Nammwe mwenna ate mbasabidde mu nnyumba ewammwe tewabeerayo okuziika. Katonda abakuume mwenna abazze okubeera wano ku Suza Mariaki ne maama, nammwe Katonda abasasule. Mbasabidde buli muntu nga ennyumba ye erina ebizibu nga mazima gennyini otudde wano naye ng'olina ebizibu, ng'ennyumba ye ejjudde ebizibu ng'eringa ng'ennyumba yange we yali ng'ebizibu biringa ebizibu. Nsabye olijjukira nti nga tuwerekera kyamaani kabugemba ako kaasaba mu linnya lya Yesu ebizibu ne biva mu nnyumba yange. Mbasabidde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kati wulira, nsaba Katonda yennyini omukubira engalo nga zaawukana ku z'abalala. Essaala esembayo teeka ku mutima yo yakulokoka. Gamba nti ayi Mukama, ndi mwonoonyi, nina ebibi, ate ndi munafu nnyo, simanyi bwe babireka. Naye nga tuwerekera Taata, nsaba ku Easter olwaleero nze ndokose, mpa amaanyi okuwangula Sitaani n'ebikemo bye. Bwe ndituuka okufa nga nsirise nga Taata ku miryango gy'eggulu bajjukire olunaku luno. Lwe twawerekera Taata nze lwe nadda eri Katonda. Nze ndigayo eyabula naye olwaleero onzudde nkwegayirira onzize ku kisimu kyo. Olunaku lwange bwe lulituuka ng'olwa Taata omubiri nga baguziika omwoyo gwange gugende mu ggulu. Njatula Yesu Kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu. Weebale Yesu olw'okundokola. Amiina. Mwebale nnyo abayerekera olw'ekkanisa yaffe. Naffe tujja kwayo amabugo, saagala googera naye tujja gatuusa olunaku lw'enkyasiro Mariaki katono kazira muki.
Pastor tweyanza nnyo tweyanzeege nowe pastor we kubo